Mbajjo mbaddeko naye olwaleerera ndidde naye ekyemisana ne papa misa kisemakula alina kigundi kyavugaawo ndowooza oluvudde awo n'agenda okubanja yafuna abantu ku kifo kye kiri Mbajjo City wagenza okubanja alien skin nga bamuteezedde omanyira alien skin awo waayita okwambuka ewa Mbajjo we wano opposite ku kooti alien skin ayita eyo ne bagenda nga bagenza okwoza nabo mbwe emmotoka ewa Mbajjo mu mmotoka ne bavaayo abavubuka bwe bali abakuba gundi kati bajja abo muganda wange jjukira Mbajjo bayaye ba kibuga nga wamanyi abeera n'ebize bwatambula ne pepper spray n'asooka amukuba baki abasajja ba alien nga tategedde nti alien waali olulabye nti alien waali Mbajjo nga manager w'ekifo n'awa odo omusirikale akuba emmotoka ya alien ya Amaasasi era emmotoka ya alien bagikubye Amaasasi emipiira ne alien n'amukuba olaba yo pepper spray gwali mu mukuba awo wali ofisi ya Mbajjo gy'olaba eyenzigule emmotoka ya Mbajjo oyo muvubuka yalabisa katise yamusikako microphone issue is ebintu kakati ebitandise okujjamu emmundu we wali obuzibu ne kasooka muzemu katono bantu balina kyakukola bano tebalina bye bakola batambulira ku mugagga balina just kutambula butambuzi tebalina byakukola bo ye motoka ya musirikale wa Mbajjo mulaba bagikubya Amaasasi bino bibeereddewo obudde is productive time kati bano abavubuka bifo kyokuwako ye bakola ebyabwe ne badda mu kulebeeta mu kugoberera n'omuliro wabwe nyininyini akubye emipiira Amaasasi tolaba yavudde yawanise kati Mbajjo alagira nti gikuba Amaasasi ojjukira ono musirikale akuuma wa Mbajjo emugagga kakati alien we yamuggyemu mu mmotoka amukubye pepper spray byonna nga woobira byonna endongo eno akavuyo kaali kagitutamya omuntu agenda kusooka afiire ku gaali eyo byemukola ebyo simanyi alien akoze bwati muga Katonda muggulu poliisi mwetaaga okusooka okuvaayo to act mu ngeri eno kinene laba Amaasasi engeri uyu kinene tewabaddewo na nsonga lwaki baba bakuba ebintu ebyo abivaako naye sebo gundi abantu b'eggaali nga bakukimya abo buladi wange nawe weerwanako ng'omuntu ate jjukira wuyo bamulumbye wa Mbajjo wenyine jjukira ekyatuuka ku Nobert yali apoye ali ku kyemisana wali wa papaazi ne bajja ne bamusalako okitegeera kakati same round balumbye Mbajjo ewa Mbajjo ewuwe kyendowooza alien skin mulabe wamukuba pepper spray ye Mbajjo pepper spray yamugjawa ebyo byoke kiringa wanaasaba emmundu ne bakuwa nti banenna netaga emmundu for protection bagikuwa naye nga kisinga obukulu mu byonna nti alien skin akome ku bavubuka abokukola effujjo tukimanyi nti training denye mu bintu ng'ebyo naye ate bibeera short lived ekisinga okuwangaaza omuyimbi naina music paka kusubiramu kuyimba scaffolds nga zino tezijja bakolera tufunye abayimbi bangi abafudde mu bintu ng'ebyo ojjukira bulungi omugenzi moze radio nti bali mu bar bafunye obuzibu ne bouncer kakananga omuntu atufuddeko awo AK47 bali mu bar bafunye obuzibu n'omuntu atufuddeko awo ono tadiyase bamufumisa ekiso dance ku mapesa ebintu tebijja kuyamba music industry not at all Ostege. So, banavuka banonze bensinga okufuna okuba n'obuzibu bano. Mbajja nti bwe bamu ku bavuma alien skin ku gundi ku social media okwo era Mbajjo be bamu abadde batambuza ka video ako kolaba akabadde kagamba nti alien skin bamukoze eki bamukubye empitambi kati laba oli omuvubuka oli akutte ettaffaali wali wennyini oli ayina emmundu oli wa Mbajjo. It's not good. It is. Omanyi ensobi tagola nsobi. Nenga kisinga obukulu. Laba omuvubuka weyeteeka wakutte ettaffaali weyeteeka mu wegundi. Ekisinga obukulu nti gwe ng'omuntu wakyo bayita self control. Laba ye musajja weyeteeka mu wemundu. Kwaka kati bano abavubuka ekisookera ddala bwemwe mulina obuzibu n'omuntu oli lwaki omulumbe kati kitegeeza Mbajjo alagira bulagizi nti kuba wa Mbajjo waali okitege gwe olina obuzibu n'omuntu lwaki omulumbe ewuwe oba olina obuzibu n'omuntu genda ku poliisi omuguleko omusango tomulumba ate wuwe bana obulamu babutegeera bwe bazanyiramu weebali nze nnamu ekirowoozo bayinza okuba basooka ne banywa ebintu byabwe eyo ebibasumwa ne bibajjako ne balowooza nti lwamaanyi which is not at all kitegeera tebina kibagattako ebyo alien skin tugenza omutegeera wano kuba abantu akubye gundi nitulaba nti nno maybe kakubye music abantu bamwagadde biri ejja biyerabira asigale aconcentratinga ku music we n'okusanyusa abantu naye ate wabanga tazzeemu bintu ng'ebyo bitagattako kiba kibi nnyo oba kitegeera nti ojjukira bulungi wano nti akubye simanyi bouncer akubye simanyi gundi nitulowooza nti no maybe bya mabaala ebatamidde ne budde buno bwa misana ate kati Mbajjo mumulumbye wuwe sokolete gundi ku gundi etuwulire that scaffold kibanga
Let's hear that scuffle.
Oh my God. Endongo yavadda mu kavu yako. Uganda Musicians Association. Federation. Police. Tufiridwa abantu bangi mu ndongo mu ngeri ekiwa. Ate Mbajjo ebyaddala ndide ne budget emisana. Wallahi ndide ne budget emisana ne misa kisemakula. But I think ndide nabo bo neche emisana. Era Mbajjo awola ba office ya Mbajjo wabaddawo. Mbajjo twadde tulina bye tuli mu kwogerako. Sembi okwogera naye nga ngamba ali ku police akola statement. Naye nga mama Mbajjo kwate simu statement giveemu ense kuwulire. Ense ewulire Mbajjo. Ebyaddala kyeki naye Mbajjo era namwe amaanyi ge mutadde ku kisajja ekyo. Abantu balina okumanya nti endongo yavaawo ddaawo kuba music wo abantu bajja kwagala buli ogenda mu kavuyo nze nkusitingidde abantu bangi abayimbi etufiiriddwa wano mu Uganda olw'obuvuyo butyo okitegeere Martin tonnagenda nnyo obuvuyo sooka webaza omusirikale oyo w'emmundu oyo owagundi owa Kibbulu oyo gwe bakutte ettaffaali ne bamusongamu nti omusirikale abadde akukuba amagulu n'agakola oyo omuvubuka agakuba amagulu n'obeerawo nga tolina ki nti mubadde mwagala kubba mmundu yange omusirikale yama I think nekirala kampuni mukola kiyetaga okumwebaza omaye bino ebintu ebimu waliwo embeera weetuuka nga tolinda na poliisi nga poliisi nga tolinda abantu kujja kukuloopera osobola okwasesinga embeera nobaka abantu bosamoninga nobabuuzamu Mbajjo wakati abavuka bali Mbajjo katini nnyo Mbajjo tuli wano ku live ku Bukedde TV twagala otubuliremuko katini muganda wange ku sikafe baddewo eyo erese n'okkuba amasasi kibadde kitya obuvubuka kuloza bwe gufuga eggwanga buze ne bukolere fujje wange nange ne nguwa emmere yaako kati ngenda mu kooti ekimu kitadde mu mateeka bugendako makunzi okumanyiira ngenda gubalogera akamanyiro paka we guli fadde kulindamu kumanyiira bantu bangula mu ntaana ku nsi ne mu ggulu bw'omanyi okulumba omuntu oyo nayagala omutirewo wuwo wennyini ku office buze ne bukola emmoro ate buwe ne badde bagenda gukuba amasasi kuba ndabye omusirikale nga ayina bwe gunaanoonya omuntu omulala atali soba nga Mbajjo bajja kugutta ogwo guvubuka gunoonya lumbere gutta kati Mbajjo ki ekiddako gwe gusobola naawe gugenda guhandolinga ng'omalimu amaalo Mbajjo mufaaki ne alien skin mufaaki kakati gole abala kyenyinza kufa nakyo naki kuba ekituwe kirina depression buli lunaku kigwa kyagala kugwira ku muntu ebintu byakyuka nnyo kitegeera manyi buli muntu yenna agwa asaanawo ebyo byakola kiri mu kicks of dying horse kati gulowooza nze nagusuula tegumanyi nti maanyi g'abantu ge gagusuula ndowooza gulabye amaanyi g'abantu bayidawe abantu bonna bakumanya nga bagenda gookya neŋŋamba poliisi egujjo tuleme kuttira abantu wange kinyambye abantu bonna kansoke nebaza abantu bonna ababodaboda public yo nebadde sayidi yange era bebakoze security esooka nga ne poliisi tenakola ki tenabakutuuka tenajja abantu ba bulijjo siri bavaamu nkola namwe endagaano omukwano gwe mundaga mungi bakuŋŋaanye bonna lwagwansosi ne guleeta abavubuka nembagoba emisinde kwanza siri kiyengi ne gukomawo gwennyini ne gwekomerawo kamera na video zikwezo genzanya ku TV ne gwekomerawo nga gwagala kuzza gwabadde gumanyi ntudde mu mmotoka ne gukoona emmotoka nga gwagala gukole ki kujja kunsaanyaawo Mbajjo tukitegeerako nti ogenza ku poliisi okola statement alien skin yakoze statement bamukutte ali kuki mukwatako mobuya bade bagenda kyokya simanyi byakizeeko simanyi bikikwatako ekyo ekintu omuguddeko omusango attempted murder ne reference njira ne malicious damage kyonoonye emmotoka z'abakasitoma bange nekyonoona emmotoka yange yonna kigikonye neggwawo nekikwata amabuloka kinkube okumanya obuvugo tegutegeera gukwata buloka tokkuba ab'emmundu naye Mbajjo eno empalana nga nnene nnyo etuuka n'okubeera ku mundu bwetyo olwetera mu byaddala nga saagala muntu sayimo zisirisiina nkwe ate sejjusa owulira ngaawe ababadde makide video mujazira public njebaza tozanyisange nagamba security yange be bantu ba bulijjo security yange be bantu ba bulijjo era abantu ba bulijjo bajja kubuulira buli kimu nga bwe kikoze eki bwe kibadde awantu awo alien skin yalezeewo okuba gwe muli ogusoose wajjawo ko nga tukoze press kati ogungoberedde mbadde nkyama ku office yange nabwo gubadde guva eri ewaagwo gubadde guva eri ewaagwe gusula jukira junction ndi mu junction kati bwe gubadde guweta ne gungoberera ne gusindika abayayi bangoberere kati ko gubadde gumanyi ndi kidongo ebyenkubi ebiyayi byago bwe mbiwangudde ne gwekomerawo gwe gwennyini gukole fujjo kati guza kumanyi nti abantu bakyaguliko tegugenda kujja serebu tebakola ki tebagukwatako gutuuse nga teri n'omwakola ki agwagala ne gukola efujjo ne gukoona emmotoka gubadde gwagala koona kizimbe koona bantu
amasasi ne gavugidde abasirikale askari wange nakuba amasasi emitawala gachukuba amasasi mu kifuba nengamba kuba mipiira kubanga sagala kutta muntu naye kubadde kugenda kufiira waawo bandi bagenda kugocha n'ekimotoka bakyoke n'enkuuma obuntu bulamu actually mbadde civil nnyo naye kujja sanga omuntu atali soba agutte bwatyo mozeredi bwe yafa ebintu by'effujjo okitegeera kujja sanga omuntu atali soba gufune ebizibu kubanga suuli omuntu bamudumira kubanga embeera bade bagenda kukuba amasasi mu kifuba nkuweereza videos izo naffe tuli mu kuziraga ku TV wano omusajja kikuba mu kifuba owulira nze ntaasa ne ngamba kuba mipiira kuba ndi soba and formal ne Mbajjo empalana yammwe evaawa oli wayagala ategeere empalana yammwe evaawa kati empalana yasoweeveeraza okusajja sikwagala ebyaddala owulira esijja kulimba sikola nemba sikwagala basikola ki mu bizinesi mwali biri ebya bizinesi gyesi byali byakweyisako bweyisa gwali gukyali ku maanyi g'abantu wetwagutegekera freedom sita n'abitekisi owulira gwali gukyali ku maanyi g'abantu kakati bwegwava ku maanyi g'abantu naffe ne gutukola ebyekira byonna bye gwatukola netugwesonyowa kati buli omu nadda mu leeni ye kuno nga simanyi kirina empalana y'okutta omuntu kwakyo kintu kyagala wala omuvubuka akwata buloko eyo tumulaba akutte buloko eyo obuvidiyo yaani ekyo kikutte buloko ekyo bakikutte ekyo nja kifiirako gula omusango anti kati kyesiga kigayo mukiina abanene bekyesiga kyesiga emukke ng'asusse effujjo bategenda kutta wakati wa Mbajjo n'emukke tugenda kulwana Mbajjo ate lwaki okiteeka eyo Mbajjo anti kigambye Mbajjo video kyogedde mbula confidence gyakozesezza ekulaze ti alina abanene abamuli emabega akola effujjo because alina abaki abanene Mbajjo muvubuka n'akwata buloko ono ensi yali yagadde mutegeera yaani oyo twamulaba ku gundi ku nobati ng'akutte nobati twamulaba ku katsi ng'akutte katsi oyo muvubuka akutte buloko oyo yaani oyo yekanyama we yaani oyo guyibula polisi egukutte gukwensosa okukwata kubanga gubadde gusaaasipegere gwasose waliwo akavidiyo kempooleza nga mbikuba sipule awo ngokuba sipule era Mbajjo nawe ensetanisa okutya bakuyita kasajja pepa sipule wamugjawo basibule bazitunda mu Amerika ne mu supermarket oli musirubu Mbajjo tukweyanziza katukusabire ebizibu bino biyitamu ekyamuntamya kyekyo kati sayimo ovuma ekyamuntamya bayi tojja kunvumira ku TV bayi katukusabire biyitamu ebizibu bino kubanga si byangu awo abadde agenze abadde wazibu nnyo Mbajjo omutegedde bulungi banene we kati baza mukama nti byonna bituusewo naye emotoka yefunye obuzibu abantu tebafunye tewali muntu afudde kikulu nnyo ekyo tewali muntu alumiziddwa kiri byonna